Things option abagamba last week ntugenda batusaako abantu abatutumufu naddala mu art industry naddala nga twogera ku kintu ky'amateeka olunaku olwaleero nkwetedde omwami best director since 2016 ne gweno omwaka yagwetisedde engule yajeewadde wadde gw'omwaka mufu agenda beera ng'atubuuzaako for starters atubuulire biki byo amateeka bye gayogedde kyo akyogerako ki tusanso kukola kale nange nsanso okubeera ku Top TV soko yandiye abalayira things up show ababeere bwani kola biki amanya ganze mulindwa Richard era nga ndi mukozi wa firimu nduddemu like myaka nga 13 kati era nga ndoza nze nsinga awards in Uganda ndoza gwe mulundi gwe nkubeera ku Top TV so I'm happy to be here bunene omwaka byengule wajewadde bwe n'ogamba ne guno 2020 mule kandi twalire ddala nedda eno dediya eno bagirangirira nga dediya omanyi bw'obeera nga wawangula last year as a best director bwe watabaawo omuntu addamu okuwangula ekitegeeza oba okyali so weesewo unopposed so tugenda kwogera ku kyamateeka agayisiddwa UCC mwe abafirimu kigenda nga kibakosa kitya ekintu ky'amateeka ekyo kiwanvu nnyo buli omu akyogerako nga bw'alabye and okusinziira embeera bweri bakireese mu budde bukyamu nti olw'okuba nti kyazze mu kaseera ka byabufuzi amateeka gafuuse ga byabufuzi kati weesanga nga ffe abazze balwanirira amateeka nga copyright n'ebintu ebirala twasazeewo okuba nti tubaye tetunnaba kuvaayo kwogera ku nsonga ezo lwansonga nti baatabiseemu ebintu bingi naye ng'amateeka gano industry ya firimu ngayo industry ya firimu yeetaaga amateeka wabula waliwo ebintu bye baataddemu ebikyamu nga tebasoose kwebuuza ku ba artist okugeza nga bw'ogamba ekintu kye baleese ky'oluyimba oba script ofundako nno ffe abafirimu kubanga ffe tusooka na script osobola ogibatwalira ne bagirabamu kubanga ffe tubaali twakimanyiira media council firimu bw'ogimala bw'oto ekitwala ku media council n'egiyitamu negiratinga negayidi erabibwa ba myaka 18 eno ya myaka 13 eno bweti wabula tosobola gama muyimbi ayimba oluyimba nga talina na script nti leeta nsooke mundabe ku script yo kugamba ebintu bingi ebyetaaga okutereeza mu mateeka ago naye suubira okusinziira nga bwe kiri bateekeddwa okubitereeza wabula nze ekintu ekyansanyusiza omanyi mu buli kintu ekibi wabeerawo ekirungi tuzze tulwanagana ne copyright nga tugamba ba artist bannaffe abayimbi naddala omanyi abayimbi be bantu abaavu naye nga beerabanga abalina ssente kubanga obulamu bwe batambuliramu bwakulimba omuyimbi abeera talina ddde 10 naye ng'ali mu motoka gye yazise wabula nga tujja tubagamba nti singa twegattira wamu ne tuwanirira copyright buli muntu yenna agenda kuba afuna ssente awo wennyini munjagayo okubuuza oyogere ku kintu kya copyright n'abayimbi olowooza Uganda yonga yo naddala music industry etuuse ku seribeera nga all the songs are copyrighted of course why not eteekeddwa kubanga yatuuka dda nze ntambuddeko mawanga ag'enjawulo naye abayimbi balina ssente nnyingi lwa copyright law tekitegeeza mbu copyright law bw'eneeba ekola buli kintu kyonna kigenda kubeera copyrighted no omuyimbi edda nga mu myaka ng'oba 15 emabega ng'omuyimbi atunda album n'owulira nti biza kisemakulu yatuuze album miliyoni 3.2 n'agitunda n'agenda neeba olwaleero akuba oluyimba n'alutambuza buli wamu basobole okuba nga bamuyita ku bivulu kati bamaze emyezi ena tebakola babeerawo bati so essaawa eno singa copyright law ebaddewo yalibadde afuna ssente nga mpitirivu wabula abayimbi abo boolaba babadde tebavaayo nga bo bali comfortable because abayimbi be bantu abatagala copyright abayimbi bavudde ne bagamba nti bo nga babayimbi gavumenti tebayambi just evuddewo negamba nti tuteekewo amateeka mmwe abakola abali mu industry gavumenti n'ekintu kyebayambeko ekyebakwasiza kola mu industry etuuka kuba nabazanira mu Hollywood ekintu ky'abayimbi kyebagamba nti gavumenti tebayambye sigenda kuwakana tebayambye kubanga ennyamba yalibadde ebayamba kuteekawo copyright tekola wabula ffe ng'abafirimu nze kino kyogera nga omuntu afuna mu firimu ssaawa eno gavumenti yavaayo n'eteekawo Uganda Film Festival ng'eyita mu Uganda Communication Commission mu UCC ekintu ekiyambye ba film makers waliwo film maker gw'ojja okubuuza olw'obusungu bwe balina obungi agaana okiri recognizinga ekyo ekintu wabula gavumenti evaayo n'eteekayo ssente mpitirivu buli mwaka
esobola okuba nga epromotinga ba producers eyo competition eyo gye yatuteekamu yeereetedde okuba nga firimu za Uganda zikyukidde ddala nze nakagenda wabweru w'eggwanga n'empangula awards nali Ghana mu 2018 n'empangula 6 awards naye nga nvuganya n'abantu abasinga okuzanya firimu Africa nabadde Nigeria recently covid wabeereddewo naye nga nvuganya n'abasajja abasinga okukola firimu mu Nigeria so nze ndowooza UCC ekintu kyeyakola ekya festival kirungi wabula tekitegeeza nti bweba yakola festival nti byerina okukola biweddeyo erita amateeka UCC erina ebintu amateeka abiri gerina okukwasa nga bweneegenfosinga buno obuteeka bwe yaleese bujja kuba butono nnyo ku ffe kubanga nze bw'oŋŋamba nti sasula miliyoni 6 ofune license ogenda oshootinge ezo sente ntono nnyo singa mbanga nzifuna anti oyinza okubbanga gwenga oli mu industry nga wakolamu dda naye waliwo abali nga ye ayagala just kutandika kyentegezaako okugamba kiri bwe kiti singa amateeka gabadde gakola ng'omuntu bw'agenda okukwata firimu ye akimanyi nti bwekikwata ngenda gifuna miliyoni 3 kitegeeza asobola n'okwewola miliyoni 6 agenda asasula license ng'akimanyi nti bw'enaamalira firimu eno jafuna miliyoni 3 wabula tekisoboka ne bw'ona omusaba emitwalo 2 talina wagenda kale bw'aba asobola okugafuna naye yagenda zijjayo atya singa UCC enforcinga license nti buli library eri mu Uganda erina okuba ne license ya UCC license ya UCC ogifuna erina okuba nga ebintu by'otunda biri authentic nga bibyo kitegeeza singa firimu za Uganda ziri mu katale mu market ya Uganda naye teziriimu lwansonga tebenforcinga teeka eyo UCC yenyini erina okwenforcinga 60% of local content is it 70 of local content ku TV stations but tekyenforcinga that is why firimu zaffe teziri ku TV stations za Uganda nale e Nigeria wabula balaga ebi Nigeria okuva ku makya paka ku makya bakuba music w'aba Nigeria okuva ku makya paka ku makya e Uganda osobola okusanga ku radio emu nga tekubyeyo limba lwa Luganda n'olumu olunaku lwonna byebintu bye tulina okulwanirira essaawa muyina abakulira bagamba buli kintu kina kirako ne president bana abantu mu bagamba nti kati mugende mu tukiikire mwogere bineeno bajja sibo bagenda ne mugerero byabo tuli disorganized mu firimu ne music industry abantu tebaagala bakulembera bw'osanga music industry tebakkirizigana na bukulembeze buliwo bw'osanga mu firimu industry tebakkirizigana na bukulembeze buliwo essaawa eno tuli wamu lwansonga etteeka ffenna litukuba wabula singa amaanyi ge tutaddemu okulwanyisa etteeka lino singa twagatandika dda ne tugateekamu okulwana okulaba nga tufuna ssente singa buli firimeeka mugagga singa buli muyimbi mugagga wabula essaawa eno bawoza kati tugende mu paliamenti tutule tugambe twekalakaase tukole biki bino bye twekalakaasa bwe tunaabimala tukakasa nti tunaafuna ssente no tetugenda funa ssente ekintu ekirina otuleetera ssente kwe kubanga TV za Uganda ziraga content waffe kwe kubanga libraries ziyina content waffe w'abana Uganda kwe kubanga copyright law ekola naye waliwo bagamba nti mba mutunza TVs eze Uganda content law mubaseera that's why tebaagala nakola kujjatemu badownloadinga firimu zeebu nabeera nga baziraba olowooza tewandibaddewo omuwendo oguteekebwawo nti maybe Top TV erina kulaga content waffe this is the percentage etunubera nga tubasabira thank you ombuuziza ekibuuzo at least buli muntu yenna kyasaana okuwulira tosobola kuvuganya na kintu kya bwereere owulidde naawe ogambye download oli agenda na downloadinga firimu ya bwereere n'agiteeka ku TV oba n'agiteeka mu library bw'oŋŋamba otya ne bwemanga nze nanyini TV oba nga nze nanyini library oŋŋamba otya mbu ate yo ogireeso oyagala kujinguza nina kugiragira bwereere kubanga ziri zenfuna za bwereere kyenkugambye singa amateeka gabadde gakola kitegeeza omuntu oli tasobola kudownloadinga bw'aba tasobola kudownloadinga aba talina option bw'aba talina option kitegeeza alina kukwata ssente agule firimu yo agirage on TV firimu ya DVD bukino oba obadde tokimanyi egula siringi 8 ku Zai Plaza ne Majestic 8 ensonga ki egula siringi 8 kubanga oli agifunira bwereere naye nga firimu yali badde egula 5,000 oba 1,000 kaka tulina bw'okumpitinga na firimu ya siringi 8 ate gw'oleeta eyo mbu bagigule 5,000 kubanga oli afuna ya bwereere so singa tafuna ya bwereere kitegeeza gweyiye 5,000 basobola okukola ki okugigula kati abantu abatunda firimu ezo boonoona akatale
nabo benyini tebafuna just bafuna busente bwakubeerawo naye singa zibadde ziyita mu layini entuufu singa tufuna nabo singa bafuna yes oba kyenkubira aba artist bonna tetulina koma kukuno okuleekaana kwe tuli mu kuleekaana mbwe etteeka liddeyo bwe linaddayo tunaafuna sente tulina kukwataganira wamu amaanyi ffenna kati ge tulina kubanga gurupu zaffe zonna twogera ku lulimi lumu amateeka gatumiga tukwatire wamu ne copyright yennyini etandika okwenforsingibwa kubanga weri etteeka weri baalisayininga dda etandika okwenforsingibwa wabula tubeera nnyo comfortable bannayuganda kakati singa oli akola ekivvulu let's say abe mukibi n'akola show n'afuna miliyoni 2 bw'afuna miliyoni 2 agamba ebisigadde bya copyright ne bwe zitakola ne bwe zitagendayo tubeera nnyo comfortable guys ba artist tukwataganire wamu ku luno nekiri tuki-enforcing nga bwe tukoze kino so that etteeka eddala we lijja etteeka eddala bwe lijja tubeera wamu ate liba terigenda tukosa buno obuteeka butono nnyo singa tubadde tufuna sente